olwo era bawakwata ekkubo n'ofuluma nadda ku buliri ku ssimu n'ayogerera ku ssimu nga bw'akola ebintu bye. Kati onungamba otali simalaye ku ebyo by'olaba. No, omuntu obeera ne feeling eyo okitegeera obeera ne that feeling mulimu gwe. Kuba olaba bwe yamaliriza okukola ebintu ebyo byonna n'agenda waliwo omuntu omu yali akonkonye ku luggi era twamufuna bulungi nga jayina nga muwotofu kwe kuddamu okulaba omwami oli yennyini eyajja. Omukyala ono yafuna omugenyi n'agenda buterevu nga yina n'entambula si nnungi wadde n'akatono era omugenyi oyo yali omwami y'omu mulaba ekyoli era okumanya bana Yunus omukyala ono wali oyagala akole ki mu budde obwo seriously kati gwe wali oyagala akole ki mazima ddala oze tomuwadde time wadde oli mu kupapa akulaze nti alina kyayagala. Nali ngenda kukola. Yes, I know wali mwadde eddakiika 5 era mukazi kyalina okukola kyali kimukwata kubo kuyita mwami we era olw'ensonga nti Aisha labako kiki nali muwadde kye samuwadde kiro mukiki kye nali muwadde awo nfulumye time obimanyi omukwano tebagukuta kana bako bano tebakola bo babeera waka. Yunus omukwano tebagukuta okyulira saba omukwano tebagukuta omukazi mwenzi ne bwoba wakikoze eggulo limu the following 2 hours ojja kuba oyagala tebagukoowa nga siikole. No, I know wandikoze. You had to work. I know. Ante uliriza. Gono wolereza moleza kwa mukazi munno. Yunus. Owolereza moleze lwa kwa mukazi munno. No, tukwatagane. Ono wolereza moleza kwa mukazi munno. Nasuze waka nfulumye ngenze nerabide nkomyewo uyalese musajja munju. Otonga mutete simalayi. Yunus. Ongambo tete simalayi. Kwebyo byolaba byakole ebyo. Ekisinga okuneewonyesa. Okumanya omukyalo ono yali mbwetaavu. Omwami ono bwe yayingira bagenda buterevu mu kisenge ne batandika okukola buli kimu. Okiwulira? Ne batandika okukolerawo omukwano gwabwe. Okitegera mukwano? Yunus. Sagala ate kati omukyalo ono tumublaming ennyo. Aisha lwaki tetumublaming olweso buliriza kwe byolabye byakoze. No. Yunus banange. No. Kati gwabaddeyo olooza ayinza kukola ki? Kubeera na musajja era bwatu yaleta musajja waka ne batandika okuromansinga kwabwe ne batandika okukola ebintu. Kuba ebyo bikola byaba malaya. You know, olina omusajja mu nyumba mwagalana buli kimu akikuwa sirira kyesimu wa Aisha omukazi nga nkubuulira oyo gabo omulaba bwate buli kimu mu budde njagala sibanviri mu budde njagala kizigo mu budde neraba kati kalavuka gena muyamba kyako ngabo obulaba. Yunus kisimanyi kye tugenda kukola lwansonga mbadde njagala nnyo omukyalo ono omwekwatireko red handed. Aisha era essaawa zino investigator waffe wanje Aisha sikyayagala tukomera wano kubanga kukyendabyeeko sooka ompuliriza Yunus byendabye mbirabye era ku ebyo sigenda kwongerako mu mirembe. Aisha omukazi agenda kunvira kagende ewaabwe mu mirembe. Laba Yunus tewali n'omu agenda kuva waka. Aisha nze gola basirwana ngako sikola ki gola bwe emyaka gimaze naye simugwa kwa doli lwange n'olumu nze omukazi kanvire mu mirembe bwagaana okuva mu nju nze njya gimulekera kyo yagala nze njya gimulekera nkwata mwengoeza nja kunoba olero ko musajja nganoba nze nje okusooka nedda sebo Aisha ensonga ene esobola okubeera sooba Aisha nkiddamu omukazi nze naye olwaliro bukoze eki biwedde. Aisha ngenzi Aisha ngenzi mpozi naye ngo ebintu ebyo onyamba n'ofuna wobinteera wonna oba sidde oba flashing ende mulageko anvire mu mirembe ng'akakasizza.